kira mu bukulembeze mu byemizannyo azekera mu byobukulembeze ne mu byobufuzi nga bwe nkugambye nti minisita wa government y'olulwo lwa government w'ebyamawulire ate era mubaka omukyala akiikirira district y'e Kalangala mwana wa mwami Muzirafumbe Helen Nakimuli tusanze okulaba namusa kubalabibwa Spark TV bananga Bazirafumbe mwenna twebaza Katonda nti ekikeekyo weekiri kubanga tuli banjawulo simanyi mwannyina zoono nedda mugana ngono kyeyeddira naye ffe tuli balalamu bananga batulaba mwenna nsooka okubeetondera okutuuka ekikeerezi banange era nzize ennyomba road block zisusse akatengo oba ke kasusse road block zitususse okukebera kususse oba olowooza otuuse mu budde ate ne bakuyimiriza wano ne bakuyimiriza wali ate nga road block twali mu parliament tusazeewo ziveewo okukendeereza ku bannayuganda okusumbuyibwa naye nebaza Katonda nti ntuuse bannakalangala mwenna nebaza Katonda nti tuli bulungi obulungi bwentegeeza nti obulamu tuli balamu kubanga obulungi bwo tebuliiwo nnyo olw'ensonga ezigenda maaso ku nnyanja abantu abasinga babagobyeyo sina kubagobayo ndooza amateeka ge gabagobyeyo olw'ebyempuba bibabaddemu ebikyamu naye ate obaolyawo nga tebabyagala olw'embeera eyabateekebwako gavumenti naye nebaza Katonda nti tuli balamu era mwebaza olw'ebyo byatuyisizaamu mbakulisaayo nnyo mu kalulu nkimanyi sibeera nk'oku Spark TV okuva etwali tewava mu kalulu mbakulisaayo mwenna banaye bannakalangala mwebale kuddamu kuteekamu bwesige tebyali byangu ennaku zino waliwo enjogera egamba ey'okutema ensingo bannaffe baali bazze kutema nsingo naye ya Nakimuli yasigalawo era nebaza bannakalangala abanwanirira bonna ewaffe akalulu twakabanja bannakalangala babanja obuwanguzi bwabwe era nebaza Mukama Katonda nti twakomyewo mu paalamenti waliwo bannakalangala babadde bagamba Nakimuli bali eno batugamba bakututte mu kooti omanyi omuntu we bamutwala mu kooti bamusaavinga tewali yansaavinze ekitegeeza oba oliawo tewali musango naye ate nabo bakimanyi nti tewali musango kubanga ffe twawangula mu butuufu. Happy Women's Day tukyali mu mwezi ogw'abakyala kubanga guba mwezi mulamba abakyala mwenna abali eyo abakyala abakozi abakyala abaagala okukola n'okwekulaakulanya mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga this is the way to go. Omuntu yenna nga mukyala ng'oli eyo ng'otoyagala kukola oyagala bakukolerere gy'olaga mu maaso waliyo enzikiza naye bw'oba oyagala okukola ng'oyagala okugattako tolinda kukuwa awo eyo gy'olaga watangaavu era twebaza Mukama nebaza ne munnaffe ali wano olwaleero weebale kujja eno nno nze mbasabanga nnyo abantu b'ensisinkano tukyalirako ekalangala ekalangala biri ebizinga 84 abantu abamu bamanyiko ekizinga kimu naye biri 84 mbasaba mujja mutukyalireko mulabe obulungi bwe tulina oba oliawo ojja kufunayo ekikusikiriza oleetewo enkulaakulana mu Kalangala kubanga ffenna kye tusinga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala. Webale nnyo Honorable Nakimuli Helen omubaka omukyala akiikirira district y'e Kalangala. Bulijjo nkugamba nti behind every successful woman omuwandiisi omu obutabo amanyiddwa nga Audrey Ezekwesili yagamba behind every successful woman there is the good, the bad and the ugly that women navigate through to succeed. Abakyala bayita mu bintu bingi nnyo okusobola okubeera nga boogerwako nga abawanguzi. Twegatiddwako mu kibiina kya National Resistance Movement mukyala mukulembeze azze avuganya ku lwokalo lw'obukulembeze enfunda eziwerera ddala era abadde mu kaluka 2016 abadde mu kaluka 2021 abadde mu kaluka 2026 era nga avuganya okukwatira ekibiina kya National Resistance Movement ebendera Honorable Nakavubu Margaret ate nga ne mu kalukana akawedde yakabaddemu ng'avuganya n'abakyala abalala abawererako ddala be yavuganyiza naye nga kutuuka okuvuganyaawo yayita mu kamyufu akagambibwa okuba nti kaalimu okuyiwa omusaayi kaalimu ensimbi kaalimu enkokola kaalimu ensambagire kalimu katono kabula katono okubeeramu n'okufa naye mwattu era n'awaguza nasobola okubeera nga akwatira ekibiina kya National Resistance Movement ebendera okubeera nga abakulemberera mu okubeera mu lukano lw'omubaka omukyala akiikira district ey'e Mukono ye Honorable Nakavumu Margaret era nga munakyewa
yatandikawo ekitongole ekyenjawulo ekirabirira abantu abeetaaga okwasirira. Honorable Margaret Nakavutu sanso okulaba. Lamusa pala biba Spark TV. Abalabi baffe abalungi aba Spark TV mukkirize mbalamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes. Kuba singa tabadde ye obaoliawo tetwandisobodde kubeera wano. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye mukola era nsaba Mukama buli omu amuwa omukisa mu mirimu gy'engalo ze. Olwaleero nfunye omukisa kutuulako ne Honorable Nakimuli Helen okuviira ddala e Kalangala. Obutaawukanako naye naffe mukono tulina ebizinga ebyekkoome weewaawo ebyamu 285 ffe tulina 32 era nkakasa nga obuweereza bwaffe busobola okukwatagana n'okufaanaganyira awamu kulaba nga tusitula omutindo gw'abakyala okusingira ddala kuba ekisooka tuli ababaka abakyala abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawuloko ku bw'abaami bali nti abakyala mu societies zaffe twesanze nga twetaaga okusitulibwa okulaba nga n'omukyala afuuka ekintu ekyegasa nekkiriza ssebo nange nyongera okuyozaayoza Honorable Nakimuli first of all gwendi naye webale kuyita mu kalulu nakawangula saba Mukama akozesa ebikulu n'ebyamaanyi naye era sirema kuyozaayoza abantu bonna abalala bawangula akalulu mu bwesimbu era ne mu mazima kubanga bwemukimanyi sinkabaddemu ebbanga era ebikatambuliramu mbimanyi byonna nolwekyo omuntu yenna yawangula ng'oggyeko bino ebyamakooti bye tugendamu nze bindowooza nti oluusi biba tebigasa njagala okubayozaayoza naye n'okubakuutira n'okubakubiriza nti kye muba mukola mukozesa obuvunaanyizibwa abantu bwe babawadde mubaweereze abantu bali bubi ago ge mazima naye Mukama bw'anaabayamba ne mubaweereza oba oliawo mu luvannyuma mulireko omukululo gwe tulowooza nti gujja kutwesimisa ng'abakyala b'eggwanga ate era kkiriza era ntumire ne ku bannamukono kimanyi kwe bali bangi mundaba omwagalwa wammwe atudde wano tali mu paalamenti n'obulwa 680. Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo mwerekereza bingi ne mutambula ne mugenda ne munnonda kati kanneebaze ne Spark TV okukkiriza n'enkyaza kyanjawulo nze saawangula naye ate ntudde ne munnange yawangula kakasa nga tusobola okugatta amaanyi ne tuweereza bannayuganda. Yes, oye Honorable badde mu lukano lwa kalulu kano ate nga ye director wa Golden Heart Foundation. Butogenda mu kooti era bakuwangula mu bwesibu kuba olukano lwabaddemu addemu abantu nga 6 nga mulimu ne yaliko mubaka parliament era ekitundu ekyo nga tayakomyewo peace kusaasira wabadde ne Honorable Amani eyawangudde mwabaddemu omubaka eyabaddeyo kwegamba gwawanguda mu bwesimbu program bagiyita bitebye tewantegeeza nti tujja kubyogerako ebyo naye bw'oba ompadde omukisa era nsobola bannamukono b'ekisooka babimanyi tujja kubitebya naye ekyamazima ebintu ebitambulira mu mbeera y'ebyobufuzi sinnoge especially for us wano mu Central Region naye nze nina enkola eyange gyenkolamu ebintu ebimu byakumalira bantu budde na biseera ate tewali kitaggwa nze nali mu 2026 ebyalimu byalimu era mu kooti temwandabayo kubanga tekigasa abantu bano obulumi bwe bayita bungi nnyo ate okubaza mu myaka 2-3 ng'oleebukana n'amakooti oluusi nga tolina nakyosobola kujjayo nze nandirowoozezza ng'omugunjufu ate era omuntu anoonya okuweereza abantu so atalina byenneenoonyeza byange emyaka gibeera 5 era gimala ne giggwako kukakasa nakyogera 2021 ng'omubaka abaddeyo ataakomyewo waali era bannamukono baaganye okumwesiga ne bagamba gwe baakutulabulako akati n'ono azze nkulabula sirowoozawo kinene nnyo kyogenda kukola kwawukana ku kyolere nkusabira omukisa Mukama akukozese ffe bannamukono tulina ebituluma bimmanyi nti ayinza okuba n'obitegeera tabitegeera naye Mukama bw'anaamuwa omukisa n'atweyambiza ne tumuyamba oba oliawo naye njagala okubeera ng'omulanzi oba nabbi ekisanja ekijja nzija ate tajja kumpangula nkyagadde layini esembyeyo nti bw'anaaba abeeyambisizza ayinza okuba tabimanyi byonna okulembeze kukolera wamu naawe lwaki nkyogedde ekyayinza okuba tabimanyi nkakasa naawe ng'omuntu omukulu okimanyi kubanga twawukana mu bintu bingi nnyo naye Mukama bw'anaaba amuyambe n'atweyambisa abakulembeze abaliyo ababaddeyo abamanyi abantu n'abantu be bamanyi be bawulira tusobola okumuyambako naggusa ebintu bya bannamukono. Well, Honorable Nakimuli, President w'eggwanga lino omulonde Yoweri Kaguta Wabula Museveni Bunamaji yaganyukira ku nnota ya generali yabawanyi n'abasuusuuta n'abatukuba n'agamba nti abakyala mu bukulembeze bayitirivu ne mu managerial posts nti muli bayitirivu naye ate mu tutunuulira scandals ezize zibaawo
abakyala bebesigisiza ebifo ebyenjawulo ebyokulembeze ekisanja kyo kigenda okuggwako nga tebakyasobola kukiza bujja baba contract mu parastatals ne mu agencies z'enjawulo tewali gwe bongera kisanja wakyali loopholes okulaba nga mmonyekiza okulembeze ne management ennungi Mwami Museveni yabogeddeko ekisooka Mwami Museveni oyo ababutwagera bulungi ku bakyala naali mwewunyiza nnyo abotabogerako statement eringi abotabogerako bulungi naali mwewunyiza nnyo naye bw'aba yakyogedde salute to him kubanga ennaku zino tukirabira ddala kyeyolekera ddala nti omusajja yenna oba omwami ayitibwa mwami ng'ebbali waliwo omukyala kakati bw'avaayo n'atakyogerako ekyo bulungi n'alibadde mwewuunya kakati kino kyayogedde nti abakyala abamu oba abakyala ogambye nti abakyala si bonna gamazima abakyala tuwereddwa omukisa tuwereddwa omukisa twava emanju kye bayita women emancipation abakyala bava emanju ne bajja ne babeera mu bifo ebyenjawulo parliament abakyala abalimu nga women MPs oba ababaka abakyala balimu by affirmative action affirmative action nga kitegeeza nti buli district bagamba nga buli district eteekeddwa okukiikirirwayo omukyala abakyala nabo baweebwa omukisa bwe twalinga ku ssomero abaana ab'obuwala nga baweebwa omukisa nga waliwo maxi ze babongerako kwegamba ekyo kiyambyeko omwana ow'obuwala okukola ki okuvaayo emmanju wadde nga waliwo ensi n'ebitundu ebyenjawulo ne mu Uganda muno ng'abantu abamu bakyali eyo gye baalekebwa eyo naddala mu byalo ng'osanga edda bagambanga omukyala talina kulya nkoko wano mu Buganda nti omukyala talya nkoko kati eyo twavaayo dda tulya enkoko okufaako obufi kubanga ekyo kyaggyibwawo naye ate olina gy'osanga mu maka agamu nga gamazima abakyala tebalya nkoko era nga bw'ogirya wabeerawo olusirika mu maka oli otya enkoko ng'oli mukyala oba oli otya enkoko nkulu ebyo bikyaliyo mu maka agamu ekifo kibasibamu olwayi yes ne wano nno mu kibuga waliwo abasajja abamu nga ye yagaana okuvaamu ekyo kye bayita ekintu ekiri culture ekyo nga kwatambulira kakati twafuna kye bayita women emancipation era ekibuzo ky'ombuuziza abakyala abamu bambi bwe balaba ekigambo emancipation bakitegeera ate ne bakitegeera nnyo ne basigala nga bo be balina okubeera emancipated osanga omukyala akwasiddwa obuvunaanyizibwa ate n'abukozesa bubi ng'ekyo by the way sinakituukako kyembadde ntegeeza nti omukyala ojja musanga mu kifo nga yakibaddemu emyaka n'ebisiibo akuze awedde ku mpagala akyali mu kifo ekyo ate akyalwana nnyo okukibeeramu kakati bw'oba okyakirimu ng'okyalwana okukibeeramu eyo emancipation kitegeeza you're the only one who was emancipated mu kyalo kyewamwe tewaliyo baana ba buwala basobola kubeera mu kifo ekyo bw'osobola kutendeka babeerenga ggwe era nze ekisanja kino njagala nnyo okutendeka abaana ab'obuwala kye bayita leadership butya omwana ow'obuwala bw'alina okweyisa kubanga ate tosobola kubeera mubaka wa parliament nga toyise mu mitendera gimu nga toyise mu bintu bimu kusoma n'omalako senior 6 weeyisa otya embeera ze ez'obuntu mu bantu what are your interpersonal skills abantu abalonzi balina ebintu bye baagala okugwobeere basobole okukulonda so bimu ku byenjagala okukola ekisanja kino naye osanga nga abakyala abamu ekyo tebaagala kukikola kubagamba enkya we banzijawo nakimuli nkomyewo mu parliament ekisanja ekyokubiri nsobola okuba nga njagala ekyokusatu naye neŋŋamba bwe nakwata ku mukono ku mwana ono ate enkya yajja okukola ki okunzijawo we have limited spaces ng'abakyala spaces ezo ze tuyina twagala occupying twagala ogenda okuzibeeramu naye wajja wabeerawo abakyala abamu abakukugira ogenda mu space eyo kati ndi member wa parliament bwe nva wano nina kulinnya ddaala kubanga nze sikiririza mu kukka nina kulinnya ddaala nve ku kino ekifo ngende ku kirala omwana ow'obuwala omulala ali ekalangala asomeseddwa akuze nga naye atuuse mu bino ebintu ajje yeesimbewo akole ki
awangule. Kakati we manjagala okulinnya ngende mu kifo ekirala kitegeeza oyo akimula ayina okivaamu alinnye nange ekkole ki nkigendemu. So abakyala tulina kwekwatako bwekwasi ku mukono. Kati abakyala abamu abaweereddwa omukisa mu bifo eby'enjawulo ne babikozesa bubi baabonoona amannya g'abakyala abalala nti kirabika abakyala bwe bati bwe balina edda. Abakyala bonna si bwe bali naye abantu abamu oluusi mululu mulugube kweyagaliza tebaagaliza balala kugamba ate nga ne Bayibuli ekyogera bulungi nnyo yagaliza ofune. Buli w'oyagaliza ne Mukama Katonda akwongerako ku ekyo ky'oli n'akulinnyisa n'eddaala n'akutuuza ku mmeeza z'abalangira ez'enjawulo. So nze ŋŋamba nnyo abakyala kati nga bino bye tuyitamu mukwano gwange onajja kunjulira akalulu ke tuyitamu abakyala bye tuyitamu mu kalulu bw'oba toli mugumu you will break down. Ne boogera kino ne boogera kiri nze nayeko mu kalulu ne mpulira ekigambo kigamba Nakimuli oyo gwaga nti taata we si ya muzaala amwesibako naye okitegedde nga biva mu nkambi ya opponent. Kakati osobola bw'obanga ebintu ng'ebyo bikujja ku mulamwa bijja kujja ku mulamwa otula ogambe taata wange bulijjo mmanyi ne bagamba oyo talina wasula oyo biki. So they will talk oyo ali kino n'ekintu kyotasobola kuyisa mukama. So omukyala bw'obanga toli mugumu ebyo tosobola biyitamu tojja kuwangula. They want to pull you down but you have to be strong. Nze omu ku bakyala abeemanyi mu nsi muno nti ndi mugumu tewali kuyuuguumya kusobola kunjuuguumya kunzijja ku kyenjagala. Nali njagala kuweereza bannakalangala kubanga nalabanga nze omu ku abo abaali basobola obbaweereza kati nga tewali kintu kyonna kyenzija ku mulamwa. Kyeŋŋamba abakyala bannange if you want to get something be determined, go for it, be focused. Do not allow naysayers. Bano abantu abatakwagaliza abo njagala okubuulira balina kuyambako buyambi kulinnya ddaala ly'ogendako because omuntu yenna akola nga talina bisoomooza oba okolera bwereere. Omuntu yenna akola nga tewali amwogerera tewali amulwanya. Olaba Yesu eyawonya abantu nga tebalina kye bamuwadde bamwogera ate gwe mulya mmere. So olina okusuubira ebintu ng'ebyo kakati buli w'obitunuulira you reflect on them n'ogamba kati kino kye kirina okumpa amaanyi ogenda mu maaso nenoonya akalulu ogenda mu maaso nenkola nenfuuka omukyala oyo gwe njagala okubeera. Oyogedde wano nti behind every successful woman n'oyogera ebigambo bingi nnyo. Nze njogera nnyo nti behind every successful woman there is that woman herself. Ekyo byo byonna byeyogedde bigattira wamu kino nti buli mabega w'omukyala alina w'atuuse waliyo omukyala oyo yennyini kubanga alina okuba nga ataddemu bingi nnyo agumidde bingi nnyo alwanya okulaba ng'atuuka waali. So namwe mwenna abali eyo nga waliwo ababasika okubazza wansi. Don't give up. Temugwamu maanyi. Abo balina okubeerayo basobole okubayambako okutuuka gye mulaga kubanga bwe batabeerayo ne baboogerera you will not wake up. Tojja kuzuukuka kubaako kyokola. Mukyala Margaret Nakavubu ku kibuzo kyekimu nti abakyala babadde mu bukulembeze obw'enjawulo naye katwale ekyokulabirako kesitadde y'ekitundu kyo nti mu kitundu kyo mukyala abadde nga ekisanja eki ne bamusikayo kisanja kimu ne bamusikayo ng'oggyeko omukyala oli kuba olaba nga alayika mukazi mmekete ne bonnamboozi naye ne wamwe ku kyabakyala nti babadde bakuwamu esaya kimu ne bakusikayo ne bakuwa ekimu ne bakusikayo kyoleka ki naddala mu nsonga y'okuba nti abakyala mu bukulembeze balabika okuba nga bayinza okuba nga tebannaba kwetegeera nakwekkiririzaamu oba bakyala bannayo bennyini be babasika okubaza wansi nga ne Bonnakimuli bw'agambye nti waliwo abatuuka waggulu ng'awulira nga bw'anaakwata omulala ku mukono agenda mulivula amugyewo n'atandika mulwana namukuba nkokola. Respect and appreciation where it is due. Kiriza nsooke nebaza gavumenti eno ya President Museveni ne bakola nabo olw'okuba nti bakkiriza omukyala ne bamugja emanju eri gye twabeera nga ne tujja. Oba oliawo senga teyali nteekateeka eyo nange sandisobodde kutuula wano ne Honorable Bonnakimuli teyandisobodde kutuula wano. President Museveni bwayimira n'ayozaayoza abakyala n'abaga nti mwebale
tugamba nti weewaawo naawe olina ettaffaali ku mulimu ogwo naye ate tekijjaawo kiri kigamba nti mulimu ebitateredde bulungi naye nze nga nakavubu nina ebintu byenzikiriza okusinziira ku background yange n'enkula gye nkuze byonna tebisobola kukolebwa mulundi gumu ate tuli banjawulo ate tukuzibwa abantu banjawulo bye tuyitamu mu nsi byonna bibeera byanjawulo naye ate ng'ebiseera ebisinga bye bitufoominga ne bitufuula kiki kye tuli akati abakyala especially mu ggwanga laffe erya Uganda njagala tusooke twebaze abo abasobola okutuyamba ne tuva emmanju gye tuli era nzikiriza ne wonna bajja kukkiriza tukimanyi nti ku buli bifo byonna ebirondebwa mu ggwanga lino Uganda at least 40% babeera bakyala ekyo nno bakitukoledde era yensonga ne mu palamenti mwe tuli abakyala tebaayo omubaka omukyala ng'ekitonda kyo bekikula kye mukyala yatondebwa mukyala era alondebwa omwami tatuvuganya ku kifo ekyo kirina ebisomooza byakyo naye tukyebaliza Katonda oba oli awo ku mbeera bwe zaali emabega singa ekyo tekyatuweebwa twandibadde competition yaffe n'abasajja nga bwe tugiraba ne mu workspaces gye tubeera oluusi tekwatagana bulungi oba tetwandisobodde na kumakinga nnamba eyo naye ekyo baba bakikiriza ne bakituwa twagala tusooke tukyebalize naye bwe tumala okukyebaliza ne tutunuulira n'ebisoomooza ebikirimu na nsonga ki abakyala abamu boolyawo bafuuse bwe batyo zeno nandiyagadde nnyo tusooke tuddeyo ku cause ndi musomesa by profession naye kizibu nnyo omwana okumusomesa ku lubuto olukalu kizibu nnyo okusomesa omwana n'ayiga era n'ayita nga basics tazirina ndi musomesa wa chemistry naye omwana yenna ayingidde secondary bw'amiisinga lesson za chemistry ezisooka mu senior 2 ne bw'oba oyagala nnyo talisobola kukola chemistry because that is the basic that is the core gwemulandira akati n'ebisoomooza bino mu bakyala nze nanditooza nti tulina bye tusobola okubifunira oba okubinogera eddagala okulaba nga obuvunaanyizibwa obutukwasibwa tubukozesa mu bulungi nja kuddayo mu politics eri gye tuva kuba giffe gye tuli nzi newona bunakimuli yewaffe bye tutegereyo bye tumanyi obuvunaanyizibwa bwetuwaffe ng'abakyala tulina grassroots eyo njagala nkama ono mu Uganda tutandikira ku byalo kuviira ddala ku kyalo ku sseera esembayo eriyo omukyala omukyala yeetaaga okuyimusibwa okuyamba na buli kimu naye obukulembeze bwaffe ng'abakyala nzira nzikiriza nnyo nti woman MP avunaanyizibwa nnyo ku mbeera z'abakyala ne ku mbeera y'omwana ow'obuwala olw'ensonga nti ffe mu butonde bwaffe tufaanagana nga bo sisobola kukutwala gye simanyi sisobola kunnyonnyola nnyo bifa ku baami newankubadde ndi maama mbimanyi naye ensonga y'omukyala n'omwana ow'obuwala eba enkwatako nnyo akati bizibu ki ebitutuusizza wano we tuli newankubadde abakyala twaweebwa ekyaffe lwaki tukidibaga lwaki bannaffe abamu bayonoona lwaki bannaffe abamu bakikozesa bubi ne tumaliriza nga tuvumaganyiziddwa era tusobola kukola ki nga bakulembeze kisooka abakyala ebitusoomooza bingi kuviira ddala wansi ku mwana ow'obuwala nze ndi musomesa era ntambula nnyo mu masomero okwetoolola mukono kizibu okusanga essomero eritamanyi ng'omuntu oba omwana n'omwitakawo okubo n'atakumanya naye era olaba nga abaana baffe ab'obuwala ebintu ebibasoomooza bisobola obutabasobozesa ku breaking through ti ne bwaliwo omukisa agufunye oba oli awo alina training gy'ataafuna alina ky'ataayitamu alina ky'ataategeere kyandimusobozesezza okutuuka wano ombuuzizza nti wamwe mukono lwaki abakyala kisanja kimu nga bamugjayo ebimu ku bitusoomooza byebyo ti omuntu agenda ajja n'afuna olukisakisa nze lwennandiisa olukisakisa ne yeesanga ng'agudde mu kifo naye ekifo kyaguddemu kinene yes kirina benefits ezijja nazo but she is not ready for that position lwaki tali ready tamanyi na kyakukola tamanyi na wakutandikira gye natandikire nakugamba nti batweyambise fe ababaddeyo abalina touch personal touch n'abantu abo tusobola okubayambako okubalaga ti omwana ow'obuwala abeera ku ssomero eyo school term ebeeramu emyezi 3 naye n'amaliriza nga buli mwezi alina wiiki namba gy'amiisingamu wiiki eyo namba lwaki agimiisinga kuba yatondebwa mwana muwala alina embeera gy'ayitamu awo eyandyetaaza obuyambi naye nga tasobodde kugifuna kitegeeza ewiiki eyo ajja kusigala waka tajja kusobola kugenda ku ssomero naye abali ku ssomero tebalinda bw'alisanga nga waliwo ekisomeseddwa ekyajja kuba akimiisinze era tomusuubira kumubalira mu bagenda kufuna oba oliawo super 4 kuba mu school term namba ye weeks 3 tuzibala nga takola ki nga tazirina kati obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ate abakyala basuumuusiddwako abalina kye tufunyeeko tusobola okweyambisa gavumenti n'ebitongole ebirala ebiriwo okulaba nti n'omukyala oyo obwa wansi Honorable Nakibuni atugambye ti bwe ndiba nvudde
atudde ekalangala waliba awalinzira mu bigere ayinza obutafuna mukisa gudda mu bigere ebyo singa ali batasobodde kuwangula mu byenjigiriza naye nga ki ekimulemye okuwangula mu byenjigiriza n'okufuna ka certificate ka senior 6 yamisinganga okusoma n'atafuna minimum points zeyali alikayalinga tubeera mu byalo eyo abakyala bakola emirimu mukono alina factories nyingi nnyo mulimu abaana abawala n'abakyala bakulu abakolamu emirimu but there is unequal pay ago mazima tukyogere osanga nga omulenzi omulimu gwakola gwe gumu n'omuwala gwakola naye ng'omukyala mu negotiation ye ensasula tefaanagana naye ng'ate obuvunaanyizibwa waka oluusi oba oliawo bwe bumu bw'aba alina omwami we era bakolagana bye bimu bukituuka ku fees n'omukyala ateekako kati inequality eyo mu nsasula y'abakyala oluusi eba demoralizinga n'ebalemesa n'okusoomoosebwa okufuna mu factories eyinza ebizibu byendabayo trainings abakyala ze bafuna baziwa baami era bw'olaba ekyala ng'anoonya ba training baami be bawa because they want to capitalize probably ku maanyi gaabwe nagali physical nabeera binali n'abakyala banayinza obutaba na physical strength eno naye ate obwongo buno busobola okukola ne buzimba so kati ebintu ng'ebyo bitusika wansi ng'abakyala tinewankubadde tulina opportunities zaffe ebiseera ebisinga zitulema netwesanga ng'abala bakoze eki bazitutte tulina ebizibu ebirala ng'abakyala most labor oba abakyala abali mu myaka egikola bakyali bazadde bakyala bazaala abaana n'emirimu eyo kuleka gino egya gavumenti egya honorable Nakimuli gino egya parliament gye balimu bolivu bazifuna ate ziri paid naye omukyala oli ali wansi ewaffe mukono eri eseeta namuganga okuva lwazadde omwana bamuwa wiiki emu oba bbiri kusinziira alina okuba nga azzeeyo ku mulimu bwe kigaana ogwo omulimu guweddewo newesanga n'emirimu engeri abantu gye bagikyusa eringa ngoye guno guganye n'amala emyezi emirala 7 anoonya they cannot stabilize ng'abakyala akati kituzaayo ku kiri nti ngaffe abakyala basuumuuseeko abasobodde okubaako we tutuuka tuyambye tutya omukyala ono okumutraininga naye bw'atuuka ku level nga opportunity presentinze itself anaasobola okuyingirawo n'ekyo nze bwe neebaliza gavumenti eno omukisa gwonna egutuwadde challenge ekomawo eri ffe abakulembeze women in leadership positions ffe abamaze okwashuminga roles ezo ffe tutazikozeseza bulungi okulaba nga tuyamba era nga tuzimba omukyala w'eggwanga buli akwata yinga naye tafaayuko kutunula mabega kulaba mwana ono omukyala ono ayimusa atya sijja kulema kutegeeza abalabi ba Spark nti ekyomukisa abakyala naawe ali eyo kimanyi nti omukisa tugulina kyetulina okukola olwaleero ngaffe abakyala basuumuusiddwako kwe kukomawo gye muli n'okulaba nga tubaga amateeka amalungi Nakimulirize challenge amateeka amalungi agagenda okuyimusa omukyala agatali discriminatory agatasosola agatayawula ate si kugabaga bubazi naye tugabage ate tuga enforcing tuga implementing wansi eyo tusitula omukyala nze bana mukono mbagamba bulijjo era neyama maaso ga government nali mu kalulu ka 2025 nakabaddemu I am preparing myself nkimanyi nti time egenda kutuuka nga tewakyali asobola ku matching ekyo kyendi kizibu nnyo okugamba nti omuntu yafunye parliament nalabye ku gazeti naye muyinza okuba abakyala baweza obululu emitwalo 6 tebali bangi kyokka ate nga nze agirina ndi bweru kikulaga kyekyo kikutegeeza tigitulaga ffe bannamukono tulabayo weewaawo okyali ku Spark TV tutunuulidde obukulembeze n'obuweereza bw'abakyala mu ggwanga Uganda wetwogerera twagala tutunuulire omwenkanonkano quality n'obwenkanya equity Honorable Nakimuli ndiwo tutunuulira kati siga oba ekitongole mwokolera emirimu ye parliament nti resi eyabaagala okubeera abakulembeze b'ekitongole ekyo erimu abantu 6 banaku bo bakyala era friction ogirabanga eri wakati friction kyendisa friction okukuubagana okw'amaanyi ate kuli wakati wa mukyala na mukyala ate era n'obukulembeze obwo okutuuka we buli era waliwo friction yemu kukuubagana kwekumu wakati w'omukyala n'omukyala kino kyoleka ki nti ne parliament gyobaddemu 11 etuuse okumalako ekisanja nga mwalimuko embiranyi wakati wa nankulu w'ekitongole ekyo ne minisita omu era nga mukyala tubira mu ministries ez'enjawulo nga wabeera b'abakyala nga oli ye junior omulala nga minister of state omulala nga senior era nga tebakwatagana ekyo kyoleka ki nga ate mwenyumiriza okuba nti mwave mangi bwe mwadde emiryango buli omu atayagala mukyala munne kumulinnyako ake wansi oba temwamanya buvunaanyizibwa bwammwe bulina kubeera nga butambula ndowooza ekyo
nakyo kiva mu butonde Mukama Katonda ayina engeri gye yakikolamu unlike poles then like poles omukyala n'omukyala enkwatagana sometimes naturally tetera kuba bulungi ate ojja kulaba ng'omukyala bw'aba nga asanze omwami ne bakwatagana ne bakola bulungi emirimu ekyo tekigenda kyenenyeza kiba kiri eri ffe ng'abakyala okukirwanyisa okubaawo wabeerawo amaanyi agali nakyo waliwo embeera eri nakyo nga ya butonde ng'oluusi ky'olina okukola kwe kulwana okulaba ate nga tekulemesa kukola bye waalikoze oyinza okugenda oba okwerwanako okukirwanyisa waliwo embeera nga kankuwa ekyokulabirako nze nga Nakimuli nsobola okuba nga nina omwami omwami ng'alina omukyala omulala abakyala abo kizibu nnyo okukwatagana oba ontegeera so kijja naturally nti ne waba bakwatagana era waliwo we batuuka omu n'akikamu kuki ku nsingo kale ekyo ngezaako kukigeraageranya nti bwekityo oba oli awo bwe kiri naye ate bw'osanga omwami nga yakulira omukyala oba omukyala yakulira omwami ababiri abo they may get along kakati embiranye eyo ffe ng'abakyala abaava emmanju oba ffe ng'abakyala buvunaanyizibwa bwaffe okufuba okulaba nga ate bwe tuba nga tuweereddwa omukisa okulembera bannayuganda kubanga nga bwe bagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira tufube okulaba nti abantu be tukulembera ate bo tebalumizibwa olw'ebyo ffe bye tuba tutaddewo kubanga g'amazima abakulembeze ababiri we balwana abantu be bakiikirira be bagenda okukosebwa we can fight on principle tusobola okulwana on principle netugamba kiri naye bwe tutuuka mu kukola n'okuweereza waleme kubaawo ki kulwana bwe tuba nga waliwo abali mu parliament ng'ono yeekuba kubanga yankola bwati nina okukola bwe nti mulwane entalo zammwe kubanga ezo zo g'amazima tujja kwogera mpaka ente bwe zinaakomawo naye entalo ezimu tezijja kuggwawo naye nze kyensaba entalo ezo bwe zibaawo zireme ku affectinga bantu bakiikirirwa oba abantu bali wansi wammwe entalo ezo ezimu mbadde mujja muziraba ebizireetawo pulezidenti awadde ono ate Museveni nno naye atusobera entalo ezimu ndoozo bazimukolera alaba nga bweziri ne bamulaajanira ne bamugamba owayikola bwoti alinamu ka divide and rule ono bwabe kyeyolese mu bintu bingi ono bw'abeera eno n'abeera eno bonna bantu be kakati kasita yabanga ekifo ekikye tekiri affected. But you mistake his level of tolerance kuchokuba nti no divide no kiteka kucha divide and rule. No, his kubanga bibibeera walala kati ngero mu bibiina bine ebirala bivuganya obo walabye eddo omuliro side emu lunafuna ne baparanirako ne batandika okasuka ebizinga mizairo nga zigweri era ekivamo okulanga omukulembeza alina oludda lwekubiddeko. Nedda kati olaba abantu balowooza nti embiranye ezo ziri nnyo ewaffe mu opposition. Ono akubuulira kyeyayitamu mu kamyufu akugambye ekyali wali akamyufu ka NRM ke kakyasinze okubaamu naye bapate etya emu ate naye akimanyi mwami Museveni nti bibaamu mu pate yaabwe kati ebyaffe bibeera so pronounced kubanga we are a marginalized group tuli batono we are a minority buli omu amanye ekigenda mu maaso naye entalo ezimu ziri fueled wabeerawo ateekamu apika at the end of the day bonna bajja kuddukira wa muntu atya omuntu oyo yalina obbatabaganya naye ne bwaba era ogenda okulaba nga kati giramu bwoti kati kola bwoti at the end of the day yasigala kasita oba nga tokutte ku ntebe ye ye kiba kimuyisaawo kakati nze ndowooza embiranye ezo nga bwe nkugambye zireme kukosa bannayuganda kubanga bwe tuba nga tulina sipiika wa parliament nga ayagala kuddamu abeere sipiika ne wabeerawo abakyala abalala baagala okwesimbawo nze ndowooza let there be a fair ground
abantu bagende mu kalulu nga tewali akubye munne enkokola bwe tuba nga tugamba nti tuli mu ggwanga eririmu demokrasiya abantu buli omu agende mu kalulu ababaka balonde be banaakola ki be banaayagala bo bagamba balina steeke yeesalawo naye waliwo ne bamemba ba palamenti aba NRM bagamba naffe twagala kwesimbawo lwaki steeke yeekola ki yetusalirawo lwaki bo akakundi akatono katula ne katusalirawo ne kagamba ke kagenda okusalawo ani sipiika so ate tubadde ne mu palamenti nga amateeka agamu amabago agamu gayita eri ne bajja nga balina ansa ekyo ya yes mwene we mugamba no kikulu bo bali bangi bajja kuyisa so nze ndowooza bwe tubanga Mwami Museveni agamba nti yatuleeta demokrasiya ono alabikire si mu bintu bimu wabula buli wamu aba yesimbyewo buli omu aweebwa omukisa ave yayogere mu manifesto ye atubuulire biki byayagala otukolera biki byagenda okuyamba eggwanga lino ng'ayita mu kifo ekyo kyayagala okukola ki okusaba nze nsuubira eyo resi teyalibaddemu nnyo na kusika muguwa bw'otunuulira muwendo gw'abazze okwesimbawo 4 ku 2 abakyala bali 4 ku basajja 2 kyoleka ki ku saidi eyemmwe abakyala tekiraga nga vote of no confidence mu munnammwe mukyala munnammwe nga mulagira mulwanirira bwenkanya mulwanirira mwenkanonkano mumulageko nti naffe wooli tusobolerawo ddala ate olabika nga tolina kyotuyambi tolina kyotugaseeko nebya biringa ebyo kati olw'okuba nti sinza omu ku beesimbyewo eyo ansi eyinza okumbeerera enzibu kati oli amwesimbyeko yalina ensonga lwaki akoze eki amwesimbyeko naye endowooza yange eri etya nti bwolaba abakyala nga bavuddeyo bangi ekyo okuvuganya mukyala munnaabwe omu asobola okugamba kyakola nange nkisobola nga nange bwe nali mu kalulu ne wavaayo bangi okwesimbawo asobola okugamba first of all asobola okugamba Nakimuli byakoze nange nsobola okubikola kangende ngezeeko oba n'okumusinga oba n'ekyokubiri nti Nakimuli atuguliddewo olaba asobola kuba nze njagala kutegeeza Kalangala bantu bangi nnyo abazze mu byobufuzi Kalangala naddala abavubuka because they were inspired by Nakimuli Nakimuli wabanga yasobola nga yali talina ssente najja n'awangula akalulu nange nkola ki nsobola kakati oli bw'aba yafuuka sipiika nga mukyala olina asobola okugamba nange nsobola kubanga ssemateeka mpa right okwesimbawo mu kifo ekyo tewali kimukugira genda kwesimbawo oba ono ali atya oba oli ali atya nange kubanga ekifo ekyo kijja n'obuwaayiro obugamba nti olina okuba first of all ng'oli member wa parliament kakati bw'oba oli memba wa parliament tekyetaaga kuba oli mukyala oba mwami naye olina kuba memba waki nange nsobola okukera ku makya ne ŋŋamba ŋŋenda kwesimbawo kasita oba nga otuukiriza ebisaanyizo abantu bano abazze okwesimbawo bo balaba ebisaanyizo bakola ki babiyina ate era balaba obusobozi babuyina kabagezesa emikisa gyabwe waliwo n'oli agamba gundi ono yayitamu bw'ati jukira omugenzi Right Honorable Jacob Olanya yatufaako nga yakafuuka sipiika kati ekifo ne kibeera kikalu ekitegeeza ekifo ekyo kyalina okujjuzibwa olaba Right Honorable Anita Amongu bwakigendamu nga yali ye abadde deputy speaker nga netegekana kubeera sipiika laba ekifo we kiba kikalu so omuntu buli omu aba n'ensonga ye kati nze Nakimuli sesimbyewo ku bwa sipiika nina ensonga zange lwaki sikoze eki sesimbyewo naye ate era oba oliawo nina n'ebirala byenduubirira ng'omukyala ayagala okuoccupyinga space gye nina okubeeramu ng'omukyala neŋŋamba nti n'abaami we bagenda nange nsobola okugendawo nenfuuka kye basobola okukola ki okufuuka so I think sirowooza nti lutalo pase nze mu ndowooza yange naye nze ndowooza nti amateeka agaliwo oba ne rules of procedure eza parliament amateeka parliament geegoberera gawa omwagaanya buli memba wa parliament ayina omukisa okugenda neyesimbawo lwakubanga obuzibu we buli kirimu numbers of course bw'oba oyagala akalulu mu parliament aka speaker
olina okuba nga olina numbers ennyingi. Ensonga lwaki NRM etwala ekifo ekyo kubanga ababaka abasinga ba NRM. Naye n'ebigambo bye byogamba ababaka they matter. Ojja kusanga owa NRM ng'agenda kulonda wa opposition anaaba yeesimbyewo kubanga yalina ensonga ze. So kisinziira ku buli omu. Kati kyogamba omwenkanonkano oba ogambye omwenkanonkano oba obwenkanya. I think it should be equity. Equality osobola okwagala okwenkana omusajja ne toli mwenkana. Kyokka ate ojja kusanga nga waliwo omukyala asinga omusajja obugagga. Nze ndooza twalifubye okulaba nga tubeera tulina kye bayita equity. Bwe bibanga byanfuna buli omu naabanga ku keeke y'eggwanga agabanako kyenkanyi. Naye ate n'okugabana ku keeke y'eggwanga you must be in position okugabana omukisa gutomera oyo akoze eki yeetegese. Tweyanziza. Mukyala Margaret Nakavubu bw'otunuulira race gye wabaddemu mwaddemu abakyala bangi mwaddemu wa DP mwaddemu abatamatidde na byakamyufu ne basigala nga bajja mukyala Peace Kusaasira n'akomawo muvuganya mukyala Sheila n'abawangula. Naye bw'otunuulira ensonga y'omwenkanonkano n'obwenkanya olabawo abakyala abadde abasaali mu kulwanirira obwenkanya ku sayidi eno ewammwe mu kibiina kino ekya National Resistance Movement nga ddala babulwanidde oba buli gwe bataddewo awo yeefuddeko yekka nakusamba kuba bukokola bakyala banna bagezaako okuvaayo. Kayeyo ndagala okwawukanako ne Honorable Nakimuli katono nnyo. Eggwanga lino bwe lyagenda mu multi-party dispensation tumanyi ffenna kye kitegeeza. Ekibiina ky'obufuzi kiba kya nkizo ku muntu special oyo aba ayimiriddewo ku tiketi yaayo. Kivunaanyizibwa era nga naye bw'alina obuvunaanyizibwa bw'atwala. Kakati bwe tugamba nti President Museveni abeerawo n'asalawo kyo njagala okwawukanako naye nti si kituufu. Ate omukisa gwe nnina nze nakolako very closely ne Parliament, nakolako very closely ne NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza kati nkozeko very closely ne departments ez'enjawulo. Naye njagala nkuwa ekyokulabirako kimu. Oweekitiibwa Sekandi yabeera sipiika emyaka 13. Naye bwe yatuuka okuva ku bwa sipiika teyavaako nga kuva kuba nzijukira era erinnya lye lyaleetebwa. Nga ne Right Honorable Kadaga yali deputy we alaze nti ekifo ekyo akyagala. Era ebyagenda mu maaso byali bingi nnyo nnyo. Naye kyemmanyira kyenzijukira nti NRM Parliamentary Caucus yatuula. Yonna gye yatuula teyasalawo neekuba akalulu. Naye bifo okuba akalulu ako omu ku bo ku kaspiika speaker not deputy speaker ye yayimuka out of maybe obukulu oba integrity oba ekintu n'atulaga gamba nti nkozeeko ebbanga bweriti emyaka 13 bannayuganda banneesize era obuvunaanyizibwa obw'ombukoze era ndi mumativu nti omulimu gwenkoze gubadde mulungi. Munnange bw'aba awulira nga naye asobola okufadharinga ekyo kyenkoze I choose to step down era na stepping down and that is how the speaker took the position. But twatuka ku kya deputy speaker nzijukira Peter Nyombi omugenzi kati yali yeesimbyewo era nzijukira nga NRM Parliamentary Caucus guided by His Excellency the President era baatuula tebaasalawo wabula akalulu kaakubwa era ekibiina ne kijja ne kifuna consensus ne bakkiriza ti deputy speaker Right Honorable Oulanya ekifo ekyo yaba akitwala. 2021 era ekyaliwo wakiraba nti okuvuganya kwaliwo era ekibiina kyo bwe kyatuula mu magezi gaakyo ne bazirowinga nti kale ono abeere speaker n'ono era akalulu kakubwa bagenda okumala okuva gye bavudde bo nga bamaze okutegeera n'olwo sijja kkiriziganya na kugamba nti oli atuula eri n'asalawo. So we twerekeddewo akali tuli mu democracy. Niwono we tuli nti tewali nsonga egaana. Definitely caucus is an organ of the party. Resolution esobola okuva mu SEC ne suggesting nti tulowooza ti for reasons ABC and nyinza okubula situla mu SEC sigimanyi but I can nyinza okubaako sinza na kumanya oba yatudde naye kyensobola okugamba ti abantu bonna we batuula babaako be bakkiriziganyako. So ekyo bwe kiba kyakkiriziganyizibwako SEC other party organs nazo zijja kuplayinga role yazo okutuusa banaatuka ku kinyusi era ne basalawo nga bakoze kinga bwe bagambye. Kati mu democracy gwe tulimu kituufu buli member wa parliament asobola kubanga ekikutuusa okubwa member wa parliament
parliament kikusobozesa okwesimbawo nga speaker naye olwabino ebirala ebijja mu party position n'ebirala oba oliawo bebigaana abantu abamu okukola ki okwesimbawo hono bakugambye numbers people look at numbers tosobola kujja nga oli wa kibiina mu parliament mulina ababaka babiri ate oyagala kwesimba ku bwa speaker ani agenda okulonda tewala agenda kulonda so bano abalala besimbyewo it is very good for them to come in fact fe tubalabye tibakyala b'amaanyi bakyala basobola okubanga besimbyewo but in the end omuntu omwajja kuvaako mbebala okulaga obubalirivu ne commitment bwekibanga kizze mu mutima mulungi tukitwane ali atebeerabira nti ebizze bibaawo bayibuli naye tuyigiriza bituyigiriza ebyomuki ebyomu maaso nilwaito Nabukadaga yabeerako emyaka 10 ate lwali tosobola kugamba nti oli tasobola kubeerako myaka 10 okuleka nga mpozi kooti yemugjeeko so nze nandirowoozezza okuvaayo kirungi n'okulaga abantu nti musobola naye ate indiye tujja kwetaaga speaker omu ajja okukubiriza olukiiko olwo lwenkakasanga bajja kukola ebikulira n'ebyamaanyi ate mbuuzizza mukono nsonga y'obwenkanya n'omwenkanonkano nze nno ndowooza abakyala abamu bafubye okukola kye balina okukola abalala kagamba ndowooza character nga bwe nagambe mu ntandikwa nti character kikula kya muntu abamu ne beeyitiriza naye nga njozaayo z'abakyala abasobodde okubaako omulimu gwe bakola mu bakyala bannaabwe ne babayimusa ne bakomyawo omukono waffe tubalina abakyala abo nga nange ndi omu ku baana batudde wano I am very well respected in Mukono and I know it era Mukono tuyinza gamba tebakulonze kuba tebakulonze you see ekizibu kye tusinza okufuna especially mu political world yaffe opportunism abakyala basinga they are now being very opportunistic ye waalaba akajjuba kasambira wakola ki wajja talina mugaso kiri kye wagambye tilwaki Mukono omukyala abadde abeerako ekisanja kimu because people know I can tell you fe waffe balonda n'omuntu alondaga naye ffe tetwamulonze fe twalonze nkofiira fikasa twalabye ngofida nikola ki netulonda and that is what is happening now opportunism eyo abakyala gye tuleese mu bukulembeze yesinza okutula and it is very bad kubanga abantu baferi wansi bambi tebamanyi niye n'abalonzi ne babanga busaya balonda abalonzi baffe bali easily gullible kati for instance for your case ni Mukono ne balonda Honorable Nabukeera nga opportunists ne balonda Honorable Kusaasire mabegako walinga opportunist kakati balese Honorable Amanio era nga opportunist balonzi bote bayiga and let me tell you abalonzi baffe they are easily gullible a lot of things bibateka mu position where they are so needy and they end up making any decision. First of all, civic education wange tulina mu Uganda omulonzi tamanya na kyalonda ninga towera bilanti percentage esinga obunene bakyala no kituufu until 2016 ewaffe Mukono baali tebamanyi nti balonda ne woman MP until I showed up. Eranga bo bagamba what is this? In fact, go there today. They are just trying to learn to kwabera ombako omukyala anti yabeera mukyala kubanga nfubi okukikola ki okukibalaga. Kati bwe bamaze okukiraba nti ombako omukyala alondebwa kati ne babeera easily gullible ndi kati fe tugenda ku followinga kino. Let me tell you a lot of things and bwe yakugamba ibera mu kalulu ako. Mukono gye mvuganya ine gombolola 18 luka 97 ebyalo lukaga mu 10 ne polling station 910. She will tell you. For me to secure an election, neetagaba polling agents abasuka mu 108 because I have 910 polling stations. For you to man that polling station womukyala tanaba na kubako kye wesitula, you need at least 20,000 shillings for the polling agents abagenda kubeerawo. That means that night of the election, I need more than 90 million shillings to just secure that election. Era litatulanga wanakugamba nti woman MP, let me tell you even stronger than those men. They are running 2 constituencies of 100 polling stations. We are running hundreds and thousands of them. Kakati shiri, yes, kyogamba. It is not choice senti. We are looking for abachala chetwagala. Si kwenkana basajja. We can never be men. But we are looking at being provided with equal opportunity. Manyi walo ya vice president yabagamba igene Taikonde omujukira. No byonna tugenda kubikola mu mbeera kati ngabo ye presentinze kubanga tewakyali kyakola byonna tugenda kubikola kubanga otunuulira nogamba nti what is the intent of somebody coming into an election. Let me tell you omwana libumire twogera mu bogezi nze naawe omuntu najja munnange nga bwobimanyi we byabeera naye mabega byabeeranga ne kati ne bijja n'atatambulako wadde kyale kunoonya kalulu. Nyola kuba Honorable Nakimuli yamuwa kadi wano mu Buganda. This is general knowledge fena wamatu kimanyi. Okitegeere? Tuyagala okugamba.
tosooka kunsala kirimi nga talina gye yalinnyako tewali gye bamumanyi talina wadde n'akajiiko wadde akamu obimanyi byaffe byabakyala they invite you to come and attend functions beerawo naffe tuyigirize honorable omusomo gwa kino nga talina kye yali akozeeko but they proudly smile on the streets of Kampala kubanga bamulonze agenda okubeera omubaka. Trust me, the reason they never make a return is because they are useless. Talina kyagenda kyenavudde nkugamba mu kusooka but weyambise nnyo because otherwise kigenda kubeera kizibu nnyo. So kyetugezaako okugamba kiri ekintu kimu nti in as much as abakyala tuweereddwa ate bakyala bannaffe abatusooseeyo abamu omugaso n'obuvunaanyizibwa baweebwa tebabumanyi ne bamaliriza nga batuyiyeeyo ffe abazimbye oba bagezaako okubeera in touch n'okuba nekitukola tukimanyi we are knowledgeable ate n'olekebwa ebweru kyekiri kyenkugamba nti osanga omukyala omu nga yafuna omukisa najja mu palamenti n'obululu bwe kakaaga naye nga constituency erimu abalonzi 5,000 singa yali w'amaanyi nnyo gyonna yandigikoze eki yandigireese kyokka n'osanga omulala ate nga tekyasobose. So what are we saying as women? Abakyala tufeeyo nnyo okukozesa omukisa gwe batuwadde obutayiwaawo bantu. Nobody is going to die in a position. Olunaku lugenda kukya position eyo genda kugivaamu naye kijja kubeera kibi nnyo kyova olaba nze nawakanya nnyo n'omukyala omu tuba tugenda mu structures zaffe z'NRM namuwakanya nnyo engamba oyo sisobola kumuwagira ne bwe naasigala bw'omu kubanga tosobola kukiikirira bakyala on affirmative action for 45 years emukono wazaalibwawe weka myaka 4 oli ku kifo ky'abakyala nze mubaka omukyala ow'Egindi aziifu mu district eyo wazaalibwawe weka. It is not proper. Kyandibadde nti abakyala if it is empowering them, if it is okubajja mu byaddibyeko emabega, let us empower as many women as we can. Okitegedde naye olw'okuba abakyala basinga n'ekibaleetera okwonoona bajja ne bamuwa obuyinza bungi nnyo kifo n'akibeeramu ne gafuuka makaage. That is why they end up making decisions ezimu ne tumaliriza nga twevumi lwaki abakyala badde mu bukulembeze. Kati ze nkubiriza abakyala ffenna nga tuweereddwa ekifo and it doesn't matter zireka nkubulira entambula mu bakazi eyo waffe abo bakansala b'emiruka mubalaba they are just underprivileged naye bategeera n'okusinga abantu abamu omulimu gwagukwata n'agukola nga bw'alina okugukola. Talina kanso gya misi ng'abeerayo mu budde ku mitwalo gy'ebiri gye bagenda okumuwa egyalawezi gyakoze ki gyatudde. So abakyala tulina okubayigiriza right from the grassroots especially if abasuumuuseemu omwenkanonkano tujja kugogera naye omwenkanonkano tekitegeeza kwenkana na bali but kitegeeza to be given a platform that is well balanced buli muntu asobola okuleeta ku mmeeza kyakola ki kyasobola. Toyanza yes, more information tugina kusonga ya legislation. Omukyala Nakavubu by the way ndi muzukulu wa Kaita neddira Nvubu Nakabbiro Njovu ate bali bakojja mawejje be banzaala ab'Embogo. Omukyala Nakavubu ayogedde bulungi nnyo. Enjogera eyo singa eteekebwa mu nkola mwana tukyalikoze. Agambye oba ogambye she has stood ayimiriddewo kuva 2016 kyokka n'agamba nti omuntu alonda naganze no nalonze kakofiira. Why do you think that is? Kubanga omuntu ayina waatuuse n'alabanga byabadde alonda tayambiddwa n'alowooza nti mu kakofiira mwe munaaba okuyambibwa oba oli awo ono Kyagulanyi eyajja yagenda otukola ki otununula mu bye tulimu kati nze abavubi abeewange embeera gye babadde nagamba nze kanonde manvuuli oba nnonda kakofiira gw'olowooza lwaki obadde ogwa nga mukyala munno woman to woman kyusaamu bw'oba oyagala okuzaala abalongo tosobola genda wa musajja gwe bakolako vasectomy n'olowooza nti abalongo onaakola ki onaabafuna. Bannamukono bakulaze nti baagala nkyukakyuka era bakulaze nti mu butamanyi oba mu kumanya balonda kakofiira lwaki tojja mu kakofiira. Ekyokubiri ekyokubiri agambye nti tewali civic education. Ga mazima gavumenti ya Mwami Museveni yasooka okusuula kye bayita civic education. Ffe twalinga nze bwe nasomeranga eyo primary nga twalina ne subject gye bayitanga ki civic education. Where is it now? Naye nga ne mu parliament ebiseera ebyo waliwo ssente ezayita nga bagamba za mindset change. Tugenda kusomesa bannansi okukyusa endowooza
ebyo ebintu tuyina kubisomesa abaana mu makanga bakula omwana omujja buto ng'omusomesa patriotism omujja buto ng'omusomesa empisa omujja buto ng'omusomesa kyayagala okubeera mindset change lwaki gavumenti eba ino giteekako ssente era okugenda okulaba amalya nsimbi so civic education butya abantu bwe balina okulonda lwaki balina okulonda it is incumbent onto the electoral commission eyayita independent naye era ojja genda okulaba ffe twagenda okulonda nga ffe tulina okusomesa abantu butya obuma bwe bugenda okukola ki bwe bugenda okukola nga tebalina kye bamanyi n'ababukozesa bennyini ba polling agents nga bakubira ffe waliwo gye bwakola nagamba owange wano mutuyambeko tugenda kukola tutya naye nga babasomeseza naye ng'ebimu tebakola ki ne ba agenti abamu n'abaagendangawo nga be bagamba kino kiina bannaye kolebwa bwe kiti walabye okuddamu okulonda akalulu nakawa byatuguddeko bubi abantu 10 abasookerwako balina okubeerawo to act as witnesses baabuze oba either bade tebagala baba bamu tebabimanyi there is a lot of lack of civic education kubanga government gyalimu ekoze eki kakati government gyalimu bwerivayo nesomesa bannayuganda mu byokulonda bannayuganda bambaga nedda twateeka ku TV bameka abalina TV bameka government beteereddewo omwaganya beteereddewo platform ebayamba okwegulira TV bavubi bameka government beyambye okufuna obutimba obwa bbeeyi rayisi obanga ebujjeeko omusolo nabo beyagalire mu buvubi gavumenti gyalimu yegulumiza abakyala n'okubeera nga basobola okwekiririzaamu ekyo kimanyi gavumenti gyalimu ekyo si kiganye yegulumiza abakyala abo ne batuuka okuba nga basobola n'okwesimba ku bifo by'abaana si kiganye ate sikugamba kwoza n'oyanika mu ttaka gavumenti okoze kiringa omwami mu maka n'agula seggwanga y'enkoko famire ye erye nadda wali ku kizindaalo nze gwe mulaba semaka naguze enkoko ewaka bagenda kulya nkoko oba kitegeera bw'obanga bwe buvunaanyizibwa bwo okukola ekintu ekimu totusuubira kukubira ngalo wabula bw'otaakikole bulungi kati ffe abali ku ludda eno oluwabuzi olwo bwe tujjamu for checks and balances gavumenti wano terezaamu wenzijira nenkugamba gavumenti vaayo ofuba okulaba nga civic education ekomawo mu bantu vaayo ofuba okulaba nga abantu beyagalira mu ggwanga lyabwe kye bayita patriotism ekyo bw'otaakikole tugenda kusigala nga tunoonya enkyukakyuka nze ndi mukyala wa NUP era tojja jinzijako kubanga nasangayo kye bayita values ennungi ezansikiriza okugenda mu pate eyo ayina nekyagambye nti batuula ne bateesa nga pate abantu babawo omwaganya oli n'avaamu my friend waliwo etteeka waliwo ebbaga eryali mu paalamenti agambye omwami Museveni doesn't influence nga ababaka bonna bagaanye essimu yajja egyo sayidi eno neeri nga ffena tugiganye lyali ndooza lya roko essimu yajja egyo nkyagala kiyita olwaleero n'agamba fena tugamba naye the eyes have it neerabira n'okwadyaninga house swi nadduka bamugamba omukulu komawoogire bakukwabula lukiiko oba okitegeera kati bw'ogamba nti mwami Museveni talina wa influencinga you are wrong very wrong kubanga decisions ezisinga mu paalamenti ya Uganda ekisinze nze okunnuma ne bwe twaligambye nti twalyesaliddewo era ogenda okulaba ngaebimu bikyusibwa kubanga waliwo ataddewo and I don't want to sit here abannayuganda balowooze nti ffenna bwe tufaanana buli muntu obukulembeze bwabutegeera nga bwabutegeera bwe twogera by that is very unfortunate bwema omukyala nganze omukulembeze eyalondebwa abantu 16,000 omutali ke bayongeramu wabula oli yakeera ku makya n'agenda n'anteekamu obwesige n'agamba oyo gwe mmanyi gwe nalabako nsobola okuba nga bampanguza obulwoni yo gye 6 gye bali abaliyo emukono sisobola kudda wano ku mpewo za sipaaka ne ŋŋamba nti gavumenti erina okukola kino gavumenti nendametinga gavumenti eno gavumenti yenali musi yeesoosa okubeera wano gavumenti zonna zibaddewo mpitirivu ez'abaamini senga zonna zaabi
tubikola nga bannaffe bano bwe boogera olwaliro singa Uganda tuli ku matabuta byonna byonna byandibadde byaggwawo naye mu bukulembeze obulungi buli muntu agatta ku munne kyakoze y'ensonga nze waabwe yawangudde nga ne waffe tetumumanyi mugambi jangu tweyambise tukubuulire tukulage this opportunistic nature of the way of doing things into kubanga being very emotional nze nkola bwe nti is not proper ze nandirowooza nti mukulembeze obulungi in fact after akalunga kawedde is for leaders that are kutuula wamu ne mumanya nti kiki ekigenda okutuyamba kyekigenda kubanga olaba amateeka gano bano bagakola mu parliament naye tusingaga implementing eri ku local government zaffe wansi gye batajjata kujja gye batatula na kutuula member wa parliament n'abeerayo ng'alina okutuula ku roads committee n'atalabikanako emyaka emeka 5 so ekyo tukitwala nga bwe kinaye eri wansi fe balina okuimplementinga n'okuweereza services zituuke ku bantu tetusobola kuddawo kukaaba kulamentinga njagala ona bambuulireyo olunaku lumu ewaabwe Kalangala lwe baakola budget ya district government ne tetugenda kubawa sente lunaku lumu lwokka oba omwaka ne guggwako nga n'okujja tezikoze eki tezize so my point driving at njagala tutegere ekintu kimu obukulembeze obulungi buleeta abantu wamu tebwabuluza mu bantu obukulembeze obulungi bwandibadde bugamba nti ffe abakyala balowooza naffe tulina okubeerawo kukumaakuma abantu kubaleeta wamu n'okubayamba ffe abasuumuuseeko okumanya ekituufu n'ekitali kituufu bwe tuddayo ku civic education gwagamba it is not entirely government it is upon us the leaders the reason I am a leader I am not like you abantu I am not like you yes government can do it mukalulu but government should not come and say goba wesimbawo bakati go no, the other things it is up to me nzaze to prove to you and to show you this is what it is katutambudde tutya tweyongeddeyo tutya because in the end bwe muyita government oba atuulawo oba ali Kampala simanyi naye ffe eri wansi ewaffe Nakasajja eri wansi ewaffe Namembume Katoogo ebyaffe tulina kubikola nga ffe nga tufacilitatingibwa government n'olwekyo nga nfundikira nga tumaliriza njagala okuyozaayoza abakyala mwenna mu ggwanga lino abali mu bifo ebyobukulembeze ate n'okubakubiriza nti mukozese ebifo ebyo ku lw'obulungi bw'abantu bemuweereza basobola okubeesiga tweyanza Nakimuli nga osibula mwami Kennedy Mutenyo wa DP agambye nsanyusa okulaba Honorable Nakimuli gwe njagala ennyo olw'obukakamu bw'ayogeza mu politics era nsaba Katonda luli bwolwo ng'ajja ku TV nga nyumidde mu kiseete ekyakiragala green Honorable Nakavubu naye mutumidde era mwebaza okwogeza obukakamu nga banna DP bwe babeera mwami Mutenyo nze njagala nnyo green kubanga twetoloddwa green era ze zimu kala zange zensinga okwagala era ojja kundaba nnyo mu green naye sijja kujja mu DP eyo gye mwafumbirwa eyo sijja ogigobye nkowoola mwannyinazo ono naye atwegatteko mu NUP tekijja kusoboka ekyo kubanga mu NUP wali ekitangaala kubanga ekigwerera twandiyagadde nnyo naye mukwano embeera tetambudde bulungi buli muntu anywerere gy'ali tuweereza abantu kyekisinga obukulu njagala okukulisaayo abasese bonna ababadde mu kweba kaapu yatandise emipiira gy'amagombolola gye gimu kugituyingiza mu mipiira gy'amasaza ndi patron w'essaza ly'Essese nkowoola abasese mwenna tugende tuwagira abasambi baffe ebitone byabwe biveeyo nga 22 tujja kubeerawo Kasekulo nange nja kubeerayo mu mipiira egyo era nkunga abasese mwenna mutuwe ku ssente bannanga tugenda amasaza kuno twagala kutuukira ddala ku semifinal tugende Namboole tuwangule nga maliriza era nsaba babaka bannange mwenna n'abakyala abaliyo nga buli omu alina ekifo kyali mutulwane nnyo okulaba nga ebiyamba abakyala tubiteekako nnyo essira okugeza sanitary towels oba pad abaana b'obuwala ze bakozesa omwami yenna ali ewaka ng'olina omukyala nga tagenda mu nsonga oba oyina ekizibu either ali mu menopause ekyo si kizibu naye ate kiri kiba kizibu nga tanatuuka mu menopause kati twetaaga abakyala bano babeere ne pad zino tuziggyeko omusolo gavumenti eziggyeko omusolo Speaker wa Parliament mukyala ekyo gy'oli honorable tulinda ka private members bill ebyo byonna tubyogedde era tusaba bwe tubireeta eyo waggulu mututaase biyamba abakyala kubanga tubyetaaga balemesa okugenda kusomera abaana ab'obuwala
oba n'okutuuka gye baali ataaze okutuuka kubanga tasobola kubeera member wa parliament nga tasomye kubanga bamusekerera ku ssomero ng'ali mu nsonga nga talina akati. Tweyanziza atweyanzege Honorable Helen Nakimuli ne mukyala Margaret Nakavu mwebala obudde bwe mutuwadde etwaga okuyuzaayuza ab'enzikiza Orthodox Ssaabasajja yasiimye babakulemberamu emikolo egy'okubeera nga era gyendaga kati era gy'olaga omuwanguzi w'omudaali nalaba nga bakuwadde omudaali nenga ligumite mu nsonga ezo omulwanyi Namege. Twagala okwebaza betubadde nabo olunaku olwaleero nja kweyambisa ebigambo bya Honorable Nakimuli yagamba any woman's success should be an inspiration to another. Women should fit in the world